abatulaba abalaba embozi omukenkufu bebaziza nnyo omukenkufu Nyanzi Julius okuva mu Prof Bioresearch. Mwebale kulaba, mwebale kuyiga, mwebale kuteeka mu nkola, tuzze tutambula ebbanga ddene. Eyakasooka twegattako tukugamba tutya, welcome aboard, welcome aboard. The great Sundowner, the great Sundowner. Take a sente wolaba. Ye talk of the town. Gwe mulamwa buli omu gwayogerako, bantu bangi baali tebakkiriza. Era nga bwe tumanyi nti olaba mu biseera bya Yesu waliwo ba Tomasi abawakanyi naye ronno atofe abaana b'abantu aboonoonyi. N'olwekyo nkugamba ntya weebale nnyo, weebalire ddala gwe yajja mu the great Sundowner ey'omulundi ogw'omusanvu. Tugamba tutya tojjanga okwo wakola ekintu ky'amaanyi nnyo. Sundowner yali nsufu nnyo, yali matiribona, era buli omu agamba the great Sundowner mubeerewo nnyo. N'olwekyo gwatamanyiddwa great Sundowner gwe musomo ogutegekebwa Prof Bioresearch buli mwaka, era nga ku mulundi guno gwali gwa mulundi gwa musanvu. Twabadde ku Equatorial Mall waggulu ku rooftop. Nja kwebaza mwenna abazze, mwebale kujja, mwebale kweresa ebirungi ate ne munoonya ebisingawo, era nsuubira nti mwabadde served beyond reasonable doubt. Twasomye ebintu bingi nnyo era abantu abasinga bagamba yes, Sundowner ey'omulundi ogw'omunaana tugirinze. Abasiraamu bagamba inshallah, ate abakristaayo Mukama nga ye mubeezi. Katusabe ey'omunaana naye ey'omulundi guno yabaddemu ebintu ebyewunyisiza ensi. Ekyokusookera ddala, abantu tebalabanga ku Sundowner nga abazungu batudde entende. Abazungu batudde entende bali mu kuyiga bajjayo pen n'olupapula. Omukenkufu Nyanzi ayiwa mata ayiwa notes, nabo nga bali mu kuyiga. N'olwekyo olaba omuzungu alinnya ennyonyi najja asome, ate gwe omufirika togwamu maanyi. Okyalina omukisa, twawandiisa ekitabo. Kitabo kiramba twakirunkingira wano ku TV. Mwakiraba ekitabo ekyo ekya emboozi z'omukenkufu, oba bannaffe kye bayita the Prof story eky'olunyanyimbe. N'olwekyo jangu naawe wegulire ku kitabo ekyo, somemu mu budde bwo obw'eddembe. Sijja kubanenya, abamu muba bize, muba n'emitawaana, muba n'obuvunaanyizibwa, naye ng'ekintu kyonna kiri nti tulina okwerwanako. Ekitabo weekiri ku Equatorial ku $20 gyokka, amagezi gonna ag'emyaka 7 omukenkufu yagatadde omwo. Naawe mu budde bwo obw'eddembe obikule page pa page, osome oyige, ate wotategedde onkubire kasimu ombuuze. N'olwekyo mwabalala era mwabatasobola kusoma osobola okufuna omukisa gwa CD weeziri ku Prof Bioresearch eza Sundowner zonna okuva ku eyasooka okutuuka n'eno ey'omusanvu. Osobola okufuna obudde ne weeteramu akatambi, tunoobigoberera n'obiraba bulungi nnyo. Naye nga mbebaza nnyo, mwebalire ddala abajja, ab'Embaale, ab'Ekibuku, ab'e Arua, ab'Eggulu, ab'e Masaka, ab'e Bukomansimbi. Ab'e Bukomansimbi mwebale obutasuula nnanga. Ab'e Bukomansimbi watabuse buli mwaka beekalakaasa, batumiddeko nnyo ab'e Bukomansimbi. Naye nga kiyitirivu nnyo, nja kwebaza mwenna abaasobola abateekako ettofaali ku the great Sundowner. Bukedde TV management mwebale nnyo, mwaliwo nnyo live omukolo gonna mugusindika. Abagataliiko enfuufu mwebale ku informing eggwanga. Ate mwabatulaba tubagamba buli ssaawa 4:30 buli Lwakuna ssaawa 4:30 tosubwanga emboozi z'omukenkufu mugataliko nfuufu. Agataliiko nfuufu kati ssaawa yagafuula ga kikenkufu. Bintu byokka mata ku mata tosubwanga. Naye mbeebaza mwebale mwenna, management, team media team yaliwo ku ground, asajja babayita foot soldiers. Waliwo sport events yaba Beka Mutumba ne tiimu ye Luwama
Charles ne tiimu ye ebdeewo mwena mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kujja mwebale kubeerawo mu the great Sundowner ey'omulundi ogw'omusanvu. N'olwekyo kati ki ekiddako nga kiddako kuteeka mu nkola amafuta twagakola ensi yonna yagalaba nekuba mu ngalo programu eyo yanyenyeesa eno nagenda okulaba nebe nali sisuubira kukolola nga bakolodde bagamba kiki kino kigenda mu maaso mu ggwanga agamba anti oyo gwe bayita omukenkufu Prof Bioresearch bakontola bukontozi amafuta twagakola era twagabateera ne ku screen wano live era abayagadde osobola okuyitayo ku Prof Bioresearch. Twakola emmere y'enkoko mwagiraba asina nkoko byennyanja omanyi y'enkoko twagikola mu y'omukaaga emmere y'ebyennyanja pellet etengejja bulungi nnyo era mwagiraba okulima ebimuli night rose buli yajja yafuna ekimuli kino ekisinga ebbeeyi mu nsi yonna okulima amatovu byonna buli bajja baafuna endokwa zino era naawe osobola okuzifuna ku Prof Bioresearch wali ku Equatorial Mall oba ozifuna bulungi nnyo okulima omwenyango beautiful omwenyango buli yajja yafunayo endokwa y'omwenyango kalitunsi okola ebizigo by'emiyembe toilet paper abaana abato mwebale kujja abaana abato nalaba ku baana ab'emyaka omukaaga kyali kiyitirivu nnyo mu the great Sundowner teka sente wolaba ne tukola ebikookoomo ebizungu sabbuuni owevu yasitula n'abakulu mu ddiini abakulembeze oba bakadde baffe mu nzikiriza bajja mu bungi nnyo bonna baaliyo okukola sabbuuni okwo kyali kiyitirivu nnyo mwebale kujja mwebalire ddala era mwakakasa nti ekyuma kiwagala kyuma kubanga buli eyajja yavaayo ng'awagaliddwa buli omu twamuwagala era kati basaza kimu obwongo bubeesera n'olwekyo gwe yasubwa mukisa gukyaliwo abazungu bo bagamba batya abazungu bagamba bwe batya. I've been a big fan and follower of Professor Julius for some years now, so I always learn a lot when I come to the Sundowner. He's very unique. He's the only trainer and teacher of biochemistry that I know, of empowering people with agribusiness, with microbusiness. So I think he's very rare and special, and the world needs more people like him. I'm here in Uganda to help support people and young people with business, creating their own business with job creation. So his interests are aligned with mine, and I believe in what he's doing. It's the only sustainable way forward, is to help people create their own thing instead of always looking for jobs. Create your own job, basically. I am here to find a way of meeting the welfare of my family, meeting the welfare of our people. For example, in our societies, we always find ourselves having a lot of dependents, and they all come to you. Okay, now what do you do? Koleza. Yes. Koleza. Kakoleze. Kakoleze tazuweze. Koleza generator. Amafuta temwabadde ensi yonna yakirabi. Bibaddemu ebyokumamu. Zimala mukuteeka mu butiisi. Teekayo kyoko. Teekayo. Neno okuba ekisunazo. Atidde. The great Sundowner. Professor Julius. Yes! Tunaza ni mtuki. Baya dizelo. Taka kama masanyarazi tukakimbia simu. Taka kawa leta na masanyarazi. Baya kama tekakola. Tara tukitaka. The light is on. The light is on. The TPC. Kufatangala cha Uganda. Yes, the light is on. The light is on. The TPC. Kufatangala cha Uganda. Yes, tamukakula kanube. The great Sundowner. Musizi baba. Leta waya yenu. Leta. Baya dizela akwada masanyarazi. Yes. Lacha mzungu akusera. Yes. Give me a church.
Happiness essanyu lyokka lyali mu Sundowner era buli omu yali musiimu n'abalala bangi nnyo bakadde baffe mu ddiini nabo balina bye baagamba naye nga mujja kuba mubigoberera bwe munaaba muzze ne mugula akatambi oba CD oba flash ku Prof Bioresearch ojja ne tukuteerako ebintu ebyo byonna naye nga programu ya leero egamba etya happiness essanyu lyokka ssanyu lyokka era nga mu mbeera eyo katwogere ku happiness bin kubanga Sundowner yatuleetera essanyu ery'omwanguka essanyu eryonna litujjudde kiyitirivu nnyo n'olwekyo katwogere ku nsigo ereese essanyu mu maka gammwe era abasinga mugirimye era mulinda kukungula mu mwezi ogw'okusooka oba mu January yenga yeki ye mukuna oba happiness bin mukuna gwe tugenda okwogerako kubanga essanyu lituta katwongere tunywe ku happiness bin mu abatasobola kujja mu Sundowner omanya oluusi ennaku ereeta abantu okwennyamira n'ekirungi nakimuyitako kubanga mwennyamivu eddagala lino erya mukuna luli twayiga okumulima leero tugenda kuyiga okumukozesa ng'eddagala okutuleetera essanyu n'olwekyo tovaawo tukomawo n'ekijanjaalo ekikyasinza okuleeta essanyu mu bulamu bw'abantu bangi.